muwulira ku mukuto gwa Uganda Lifestyle nze Segaba Murishid. Amawulire agakyagenda mu maaso mu ggwanga erya Uganda kussa n'olukalu lwa muddugavu Africa gega Baltasar ebank ngonga. Saawa zino bakomedian abasinga bagenda maaso n'okubeera nga bakolamu comedy. Nonno waneeno n'akalulu ka Trump okuba nti yawangudde era omwami ono yakakkakkanya olw'ensonga nti Africa yali kwaga amawulire ag'omwami oyo ng'eri Trump wawuta akalulu. So mu mbeera bw'etyo omwami ono yasobola okubeera nga akwatibwa ennaku z'omwezi 25 omwezi ogw'Oktoba era ng'ono ekyamukwasa kigambibwa okuba nti yeenyigira mu kubulankanya ssente. Ono nno ebitiibwa by'alina by'amaanyi nnyo mu ggwanga eryo naye we twogerera byandibanga byamuyise mu myaganya gy'engalo. Kati ono ye yali director wa National Financial Investigation Agency ate ekyewuunyisa ye gwe basobola okubanga abanoonyerezaako ne bakizuula nti waliwo eddiiru gyasobola okubanga ayagala okukuba ate afunemu akasente akawerako. Munnange mu mbeera bw'etyo ono teyeeswaziza yekka wabula yasobodde okubeera nga aswaza ne taata we Baltasar engonga eddijo era ngono chairman owa Commission of the Central African Economic Monetary Community kitiibwa kyamaanyi nnyo. Kati Baltasar nno musajja w'amaanyi nnyo mu lino eggwanga olw'ensonga nti ne family efuga ono omukulembeze amuyita nephew. So mu mbeera bw'etyo akitegeeza nti wakati mugenda maaso n'okubeera nga asigula bakabasajja ab'enjawulo ddala abo ab'amaanyi mu ggwanga eryo omuli baminisita abo abakulu b'amagye akossa n'abo abali mu poliisi n'abali mu ofiisi ez'enkizo mu ggwanga erya Equatorial Guinea. Kati waliwo ebirowoozebwa okuba nti nno bye byaviiriddeko obutambi bunene okuteebwa kuba oluvannyuma lw'okukwata omwami ono basobola okubeera nga bakwata essimu ze akossa ne kompyuta okusobola okulaba nga banoonyereza ebisingako. Kati kigambibwa okuba nti obutambi buneeno obusobeye mu bina bwali ku laptop oba essimu. Kati mu mbeera bw'etyo beekanga nga bayiseewo ekiseera kitono ate obutambi busobola okubeera nga bufuluma. Kati vice president w'eggwanga erya Equatorial Guinea era nga ye mutabani w'omukulembeze w'eggwanga eryo yasobodde okuba nga alagira kampani zonna ez'amasimu n'ebyempuliziganya n'abagamba mufube okulaba nga munoonyereza ani yatta obutambi obwo ate musobole okulaba nga muregulatinga engeri obutambi obwo gye bugenda maaso n'okubeera nga butambulamu. Era bwe twogerera obutambi obuli mu 15 bwe bwakakasibwa nti nno bwafulumye ate obulala bukyagenda maaso n'okubeera nga busaturatinga wadde amateeka ag'enjawulo gasobodde okubeera nga gafuluma. Kati ono we yakwatibwa yasibibwa eyo mu kkomera emanyikiddwa nga Black Beach Prison lisangibwa mu kibuga ekikulu ekya Equatorial Guinea Malabo. Mu mbeera y'emu kati kigambibwa nti binene ebyobutambi okufuluma birimu n'ebyobufuzi. Lwaki? Kati ono Baltasar y'omu ku badde batunuuliddwa okudda mu bigere by'omukulembeze w'eggwanga erya Equatorial Guinea amanyikiddwa nga Tuwedol Mboso Ngwema. Kati nonno mu mbeera y'emu kigambibwa okuba nti vice president nga ye mutabani yakiri emabega newankubadde ate yavuddeyo n'agamba nti kino kyaswaziza nnyo ekibiina kyabwe ekifuga eggwanga eryo. Naye ate abala bagamba ono bingi nnyo byazaakola omuli okukwata muganda we ono nno nga wa maama mulala maama we si yamuzaala munonono n'akwatiramu abala ba famire basuubira nti nno bayinza okumwekiikamu oba bayinza nabo okwegwanyiza entebe y'obukulembeze bw'eggwanga eryo. Kati ono kyeyasazeewo mbu kwe kusalawo obutambi buneeno bwabufulumya kitegeeza ono kaliya ye abeera agisse ate era aba takyalina kyagamba bannansi. Ekyokubiri bagamba nti kino bafulumiza obutambi lubeerenga olukwesikwesi okuggalawo emikutu gya social media mu ggwanga eryo erya Equatorial Guinea kwegamba nga beekwasa nti bannange
emikutu gineno gye giviriddeko obutambi nga buneeno okwongera okusaasaana katugiggale olw'ensonga ne babekako eri abantu bali beekalakaasa era emikutu gye gimu ne bagenda maaso n'okubeera nga bagiggala oluvannyuma ne bagiggulawo kati bagamba kino bayinza okuba nga yenkwaso baagala bagambe kati mulaba gundi obutambi bwe bwafuluma lwa social media zinene eziriwo Facebook, WhatsApp, Telegram, TikTok n'ebirala newankubadde nti egimu amateeka agaliyo tegabasobozesa kubeera nga obutambi bunene obulagibwayo naye omuntu okubeera nga akyogeddeko kireetera omuntu omulala okunoonya ani ayina obutambi obwo. Ekirala bagamba nti okuteebwako obutambi buneeno nonno omukulembeze oba vice president yasobodde okubeera nga ayisa etteeka ekkakali n'agamba twagala buli woofiisi eya gavumenti enkulu bateekemu cameras neeno sobole okumonitalinga abantu baneeno bye babeera bagenda mu maaso n'okubeera nga bakola ate n'abo abanaddamu okusangibwa nga beerigombera mu woofiisi eza gavumenti bajja kubeera nga basimbibwa mu mbuga z'amateeka era gabalamule. Kati nekino bagamba kyandibanga kyagala kuteekebwawo kwongera kumonitalinga abakozi ba gavumenti bamanye baani abali ku saidi yaffe era baani abatali ku saidi yaffe naye temwerabira nti buno obutambi omwami ono mu kubwekwata tetunnategeera lwaki yali yerikodinga obutambi buno era lwaki yabutereka yali abwagaza ki nga bino tetunaba okubeera nga tubituukako kubanga ekyasoose balaze nti ono bayagadde bamaleyo political career ye esaanewo ekyo kimu kitegeeza waliwo obukakafu bano badde balina nti nno omwami ono yeerikodinga obutambi obwo kyova laba bayanguye nnyo okukwata laptop kussa n'essimu. Ekyokubiri ne baagala okugwera social media platforms mu ggwanga eryo wekigambibwa. Ekyokusatu okwongera okumonitalinga abakozi ba gavumenti nga bateeka cameras mu office gye bakolera. Kati ekirala kiraga nti nno waliwo abagezaako okulwanyisa gavumenti y'omukulembeze ali mu buyinza era nga baneeno basazeewo okuta obutambi buneeno oluvannyuma lw'okukwata essimu ne laptop ne babuzuula ne basalawo bafulumye obutambi obwo such that balaga abantu gavumenti ki kyeriko naki kyerowooza kubanga omuntu bw'abanga alina ekitiibwa eky'amaanyi n'abanga mu ofiisi bwe byakolerayo kitegeeza ekyo kiba kyongera okubeera nga kimukkakkanya. Kati mu mbeera bwekyo ne bagezaako okugamba nti bano bataddeyo obutambi okulwanyisa gavumenti kuba bw'olaba akatambi ngaako akatali kamu obutali bubiri obutali 10 obutali 5 kitegeeza ekibiina ekiri mu buyinza kiba kiswadde ne kiswaluka era kiyinza okubaviirako n'obuwagizi bwabwe okwongera okubeera nga busalika. Kati kwegamba bya sides bbiri nti eno side evuganya esobola okubeera nga nayo eyakoseza olukujjukujju neteekayo obutambi okwongera okuswaza gavumenti oba omutabani eyegwanyiza entebe y'obukulembeze ng'eyabitaddeyo okusobola okulaba nga yeenyweza n'abo bonna abandize okwagala okumwesimbako n'ayongera okubeera nga abawunzika bwato. Kati zezo side bbiri naawe osobola okweronderawo n'olaba ki ekyandiba ekituufu oba ki ekikyamu. Vice President mutabani w'omukulembeze yaliko obuzibu oba eno abalwana Baltasar be bavuddeko obuzibu newankubadde obutambi bagamba tebujja kweyongera kufuluma bo ababunoonya n'ababusaka bakyagenda ddala maaso n'okubeera nga babusembeza ku mikutu migatta abantu egy'enjawulo naddala WhatsApp era abantu bangi nnyo bagenda maaso n'okubeera nga beewuunya. Byebyo nze Sigamulisha.